ani ali emabega w'okuleeta Amongo mugundi damu kibuuse bulungi ani ali emabega w'okuleeta okay who is behind okuleeta Amongo mu kkooti ku nsonga z'obuli bw'enguzi eyali speaker affe gwembuuza Anita Among omutuufu ye tetumumanyi kubanga ne yasomola nti Anita Among yandirabikako mu kkooti olunaku olwaleero naye tetwamutegeera ffenna twabiraba mikutu gy'amawulire waliyo omukutu gw'amawulire ogumu nga gwo kasita guleeta ekintu mwenna mugamba nkireka kituufu twalina assurance ku Mande Anita bamuleeta ne batugamba era ejjo ne tulinda twabadde amaaso gonna ffe nga gali ku kkooti ejjo ku kye twalabye ekyabaddewo olunaku olw'ejjo kyatumazeemu amaanyi lwaki nina ekibuuzo kiriwa kina gye kiraga NUP yalangirira nti Zaake yagenda okubeera chairperson wa kakiiko aka Government Assurance Committee akalondoola ebisuubizo bya gavumenti ekitegeeza nti NRM yakitegeerako nti Zaake ye chairperson wa era ng'ekimanyi nti Zaake ne Among tebalima kambugu yes era nga bakimanyi nti Zaake olutalo ne Anita Among lwava Zaake nga bakamala omutulugunya n'agenda ate neyeetaba mu mpaka ezaali eza East African Parliamentary Nakan n'afubutuka emisinde Among olwali okutuula mu Parliament n'aga sirabanga muntu gwe bacunyizza ne bamumenya amagulu ng'afubutuka emisinde n'atuleetera n'emidaali Zaake omwana we oba ye kennyini n'agenda ku Twitter n'ateekayo obubaka n'agamba gwe mukyala gwe yagira bw'ati kidomola biyita bifyava n'ofuna ebifyava n'obyesiiga n'okyuka olutalo ne lutandikirawo kakananga Zaake n'obwa komishona nga babumuwadde naye nga talina kyabukozesezzaako wadde wali eri ne bamugoba kwega n'abeeraawo ng'ali awo kakati olunaku olw'ejjo Parliament jjukira tesobola cooperating nga terina committees era ejjo committee babadde balizisomera eri eggwanga ne Parliament nti bannange akakiiko kano kalimu bano nabano nga buli member wa Parliament omwaka akakiiko mwogwa mwosavingira n'aba independent era onooza walabye ejjo Thomas Tayebwa yabadde gundi wa gundi wa plenary ng'ali designating okudda mu respective committees mu bagenda okuweereza Anita Among ladies and gentlemen bamutadde wansi wa mukulu Zaake Francis Butebi. What does that mean? Butebi Zaake ye chairperson Anita Among is a committee member. Kati oyinza okulowooza anti oyinza okulowooza nti Zaake ali waggulu wa Anita Among naye nga wetunadda mu reality ojja kulaba kati waliwo ne waffe ku mulirwana e Kenya nga waliwo abantu abayisa ebintu n'ogamba ono akiisizza mu capacity ki akyogedde mu capacity ki kati just in case nga honorable Anita Among akomyewo kakiiko ako oyinza okulaba nga frustratinze Zaake of which siri so sure oba ajja keera ku makyatuule kakiiko ako akakiiko kano kakoperatinga bwe kati gavumenti yasuubiza tugeze ab'etteeso tegenda bawa billioni 8 as compensation. It's a promise suubizo in fact bazi dispatching naye tugambe nti Zaake n'akakiiko ke basobola okutuula n'ayita Among nanga Among come kati ensonga eno kati olaba ekifo ky'obwa Parliament kyalabanga kya wansi nnyo ku ye ati kati labayo Jacobo both nga yakakuba ebirayiro obubaka bwe yatusuubiza yatugamba nti sente zibadde zitambulira mu ofisi ya bwa speaker kakati zigenda kuvaayo ziddeyo mu komiti ekyo kitegeeza gwe mukwasi MP w'Ebukeddeya ayagala okufulumako okeggwa ogendeko mu ggwanga eddala weetaaga ennyonyi Parliament erina okuwa ennyonyi ogenda olinye ennyonyi ofulumeko luli zibadde ziva wa sipiika kati olina wa Zaake olina omubembejja omukwata obulungi ogamba mwayagalidde eddala kunafuya mukazi kati kyova natandise nkugamba who is behind ekyokuleeta Anita Among mu kkooti kubanga nze mwefaananyiriza ayali ku kifo ky'obwakabaka Parliament kakati ali kuba LC1 nze kyendi gundi mukwano gwo nze kyendi ogamba omunsibaako twali era by the way this is my technique
nze nzikiriza nti abali emabega w'okuleeta Amongo mu parliament mu kooti be bakoze ekintu ekyo kwegane bamuteeka ku ssente z'etteeso bakoze ekintu kakati bamutadda the fact is amulye mabega taliyo naye that is the true is the true definition of enfunyogirira mu katiko kati mboloza zaake waliwo kyasobola okukola Amongo naye bana NRM engeri gye mwagabyemu ebintu byammwe nze saabitegedde era nalengedde General Sachenge minister ng'asoma ebintu ne mwetegereza bwe ndi ng'aba naye what is happening Minister of Finance bamutadde ku budget committee as a committee member no former Minister of Finance ye yasaba awumule so we bamuteeka ku budget kati oba bamutadde ku budget committee kitegeeza asobola okubeera advisor walungi which is okay asobola okuwabula singa abalala bonna bakola bwe batyo nti ovudde ku kifo kino nkani kwokamba aberewa yalulwa amakozi ewa eruddawa n'abalala kano olabika nno olina amaanyi agakuwaga gotamanyi abaliwa kati nze ŋŋambyani nze njogedde ku former minister kati baani benjogedde era nkwetegereza bwe nti neŋŋamba no mbabuulira amazima bw'aba Matiya Kasaija bamutadde kakiiko kirungi n'abalala bonna NRM beyawadde ebifo bannange mubikozese bulungi kirungi basooka batunuulira akantu k'emyaka kalina ekizibu kye katuleetera nti tulina abantu betwerabira nti bagituukamu ddeejo emyaka ne tugikuba guno omulembe nalabako minisita afu w'e Masaka omukyala Justin Namere ng'alina omukadde gwatwalaganya wa myaka 72 ng'aligamba nti omuntu watukamu egyo emyaka awutta batakyategeera kyokagala omukubaakamba ne ngamba olodiziyowa